tukwebaza omwana gw'endiga tukwebaza omwana gw'endiga Yesu eyatufiirira tukwebaza omwana gw'endiga tukwebaza omwana gw'endiga Yesu eyatufiirira Yesu eyatufiirira. Tukwebaza Mukama Katonda waffe ow'amaanyi, Katonda ow'ekisa, Katonda alwana entalo zaffe mu kiro, Katonda alwana entalo zaffe emisana, Katonda atambula wamu naffe okutuyisa mu ngendo empanvu n'ennyimpi, Katonda atambula wamu naffe okutuyisa mu ndwadde, Katonda atambula wamu naffe okutuyisa mu buli ekitiisatiisa eky'ensi eno, Katonda atambula wamu naffe wakati mu kiwonvu ekyokufa. Bw'ati bw'ayogera ekigambo kye nti newankubadde nga ntambulira wakati mu kiwonvu ekyokufa, Katonda wange ali wamu nange. Naffe nga tutambulira wakati mu kiwonvu ekyokufa, tuli bakakafu nti Katonda waffe anaaba wamu naffe, era okusalawo kwe kwe kusinga. Tukwebaza Kabaka wa bakabaka olw'okusalawo okulungi kwe wakoze ffe tusobole okukeera olunaku olwaleero nga tuli balamu, nga tussa, nga tusobola okwebaza, nga tusobola okugamba nti osaanidde, nga tusobola okuwanika amaloboozi gaffe ne tugamba nti tewali kye tusobola kuwa okuggyako okusinza n'okutendereza. Tukwebaza olw'ebisoomooza by'oleese Mukama Kabaka wa bakabaka sabbiiti eno, kubanga gwe kennyini abiganyizza okubaawo, olina amaanyi n'obuyinza okubikkakkanya. Gwe eyali mu lyato omuyaga ne gulumba n'ogugamba gukkakkane, naffe tukakasa nti nga tuli wamu naawe mu lyato lino lye tulimu ery'omuyaga guno gwe tulimu olw'obulwadde buno, okyasobola okugolokoka Kabaka wa bakabaka Taata, nga bwe wagolokoka era bwe wagolokose era bw'ogenda okugolokoka ne ku lunaku olwaleero omuyaga guteeke Kabaka wa bakabaka. Tukwebaza kubanga osaanidde, tukwebaza kubanga oli wa kitiibwa, tukwebaza kubanga tewaliwo akwenkana. Gwe Kabaka wa bakabaka Taata, gwe wamanya ensi eno nga n'okubaawo tennabaawo, gwe wamanya obulamu bwaffe nga ne bazadde baffe tebannabumanya. Tukwebaza kubanga ne byonna bye tuyitamu wabimanya nga n'ensi eno tennabaawo. Tukwebaza kubanga ogenda kutulwanirira, tukwebaza kubanga ogenda kutambula wamu naffe. Tuwaayo abali mu malwaliro Kabaka wa bakabaka Taata, abasawo be bali nabo tebalina kye basobola kukola ng'oyise mu bo. Tusaba oyite mu basawo abo, obayitemu osobole okususa abo Kabaka wa bakabaka abalina okusuuka ng'okwagala kwo bwe kuli. Taata, tuwaayo abali mu mbeera embi, waliwo abali mu malwaliro naye nga bali mu mbeera eriyaddeyaddeko, waliwo Kitange abali mu mbeera embi eddala, tasulewo taakeese. Kitange, tusaba omukono gw'omuwonya gubatuukeko mu malwaliro gye bali. Tulina abali mu makomera Kabaka wa bakabaka Taata nga bagendayo lwa nsonga za butaliimu. Kitange, tusaba omukono gw'ogwo Kitange ogwajja Daniel wakati mu bunnya bw'empologoma, Taata n'asumulukuka. Tusaba naawe obasumulule Kabaka wa bakabaka Taata. Kitange, tusaba ekyamagero kyo eri abali mu makomera Kabaka wa bakabaka nga bagendayo mu mbeera ezitali za bwenkanya. Kitange, sindika omukono gwo ogugulawo amakomera, omukono gwo ogugonza emitima gy'abo ababasiba. Kitange, basobole okumanya nti nabo bantu balina n'abantu baabwe wabweru. Kitange, basumulukuke bakomewo nabo baddemu beeyagalire mu bulamu bwo. Tuwaayo Kitange abali ku ngendo empanvu n'ennyimpi, tulina mikwano gyaffe abali mu ngendo ezigenda mu byalo, abali mu ngendo, buli omu mu lugendo lwalimu, tubawaayo otambule nabo Kabaka wa bakabaka Taata. Eri abo banaatera okugwa mu buzibu Kitange, baweereza obubonero kubanga gwe obuyinza, gwe ekitiibwa, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Kale, tegeeza munno nti tuzze, tuzze olunaku olwaleero kufuna kigambo kya Katonda. Lockdown okuva lye yatandika, tubadde nga tufuna
tubadde nga tufuna summons bweziti era badde batugoberera ku page yaffe eno eya Kalasa CBS. Tubadde nga tufuna summons bweziti bwe baggalawo amakanisa. So bwe bazzeemu okuggalawo amakanisa ng'akamu ota ng'akamu ku bukodyo obw'okusobola okulwanyisa akawuka aka COVID-19, kwe kusalawo tukomewo tusobole, kubanga bwe watabaawo kigambo kya Katonda mitima gy'abantu gyennyamira, mitima gy'abantu gyennyika. So kye kituleeta wano olw'omuntu omu yekka. Omanyi bw'oba owulira enjiri tojjira bantu 50,000 ne bw'osanga ekkanisa ng'erimu omuntu omu, osigala owulira enjiri y'emu gye wandibulidde ng'olina ekkanisa y'abantu 80, olw'ensonga nti ekigambo kya Katonda bwe kiba kizze kijjira omuntu omu. So omuntu oyo omu olunaku olwaleero gwenzigiridde yandibanga yeggwe. Nsaba ebigambo bya Katonda bikuzzeemu amaanyi. Ekigambo kya Katonda kikoze, Bible bweyogera, tekiva gy'ali ne kiddayo nga tekikoze. So ojja kwekanga nga oyinza okulaba nga ekkanisa oyinza ogitunuulira nga etalina kyekoze, naye ng'ate waliwo omuntu omu oyo agenda okufuna omukisa olunaku olwaleero, agenda okuddamu amaanyi olunaku olwaleero, agenda okuddamu essuubi olunaku olwaleero, kubanga kye twetaaga mu kaseera kano. Twetaaga maanyi, twetaaga ssuubi, twetaaga kukkiriza, twetaaga na kubudaabudibwa. Kye kituleeta ffe nga abuzi b'enjiri. Nze Dr. Kwefulukuta kuva mu programu Kalasa Mayanzi, kye kitubeeza wano ku Kalasa CBS. Ku kamera kuliko Divoshi Matovu. Ne bw'olaba tuli kiriya, sound kiriya, ndaye wano sound bagiwanye, sound eri kiriya, kuliko omukulu Divoshi Matovu. Tukola naye ku BBS Telefina eyaffe. Kale katusome ekigambo kya Katonda tusobole okutambulira wamu. Tugenda kusoma okuva mu kitabo ky'Abalamuzi, the book of Judges. Ekitabo ky'Abalamuzi kye tugenda okusomamu, ekitabo eky'Abalamuzi. Tugenda kutandikira ku ssuula ey'omwenda. Tweyongereyo nga bwe tulindako bannaffe abakyebase bazuukuke batusange. Awo olwatuuka ekiro ekyo, Mukama n'amugamba nti, golokoka oserengete mu lusiisira, kubanga ndugabudde mu mukono gwo. Naye obanga otya okuserengeta, genda ne Puula omuddu wo oserengete mu lusiisira wamu naye. Katono nnyo nga sinnaba kweyongerayo, bw'oba osoma ono gwe baali bagamba okugolokoka bamuyita Gideoni. Abasomi ba Bible saagadde kuzzaayo eri mu mboozi gyetandikira. Naye mu kitabo kino eky'Abalamuzi, mu kitabo kino eky'Abalamuzi bw'onoosoma okuva eri waggulu emboozi eno gy'eva, waliwo eggwanga ly'Abamidiyaani. Abamidiyaani bajja ne basalako Abayisirayiri, ne bakubagana okukakana nga Abamidiyaani bawangudde Abayisirayiri, era Abayisirayiri ne babeera mu mbeera embi ennyo okumalira ddala ebbanga ddene. Nga Abamidiyaani kye bakola, Abayisirayiri baali basigazza akatunumba ku lusozi gye baali basula. Nga Abamidiyaani kye bakola, bava wansi eno gye basula, ne bajja n'ente zaabwe, ne bajja n'abaana baabwe, ne bajja na buli kintu, ne bambuka waggulu mu Bayisirayiri, ne balya buli kintu kyabwe, ne balya emmere, ne balya buli kimu, ne balya ente zaabwe, ne balya ebisolo by'Abamidiyaani, ne birya omuddo gw'Abayisirayiri. Kwega bagendanga okuvaayo nga buli kimu bakirese ku ttaka. Tutegeeragana, buli kimu nga bakirese ku ttaka. Abayisirayiri ne babeera mu mbeera embi ennyo, kubanga Abamidiyaani abaali babawambye baali babaliddeko buli kintu. Mukama kwe kujja n'ayogera n'alondayo omuntu omu, n'agamba nti, Gideoni, gw'ogenda okukulemberamu eggye, gw'ogenda okukulemberamu abantu bange Abayisirayiri basobole okuva mu buwambe obw'Abamidiyaani. Kati awo tutandikidde nga Mukama ayogera mu ssuula ey'omwenda. Kati ebyenkunyonnyodde biri wali waggulu, ojja kuddayo oyiseemu amaaso naawe osobola okuddamu amaanyi. Kati wano wetandikidde, awo lwatuuka ekiro ekyo, Mukama n'amugamba nti, golokoka. Bagamba Gideoni. Mukama n'amugamba nti, golokoka oserengete mu lusiisira, kubanga ndugabudde mu mukono gwo. Mukama agamba Gideoni nti, golokoka oserengete mu lusiisira lw'Abamidiyaani, kubanga ndugabudde mu mikono gyo. N'amugamba, naye bw'oba otya, kkirira ne Puuli mukkirire mulabe ekigenda mu maaso. Mukama, ekikolwa ekisooka kye tulabye wano nti Mukama ayogera ne Gideoni, amugamba nti, serengeta
mu lusiisira ogenda olulabe kubanga ndugabudde mu mikono gyo. Mukama ayogera ne Gideoni nga naye bw'asobola okwogera naawe, nga bw'asobola okwogera nange, nga bw'asobola okwogera n'abali mu makomera, nga bw'asobola okwogera n'ababoodaboda, nga bw'asobola okwogera n'abayimbi, nga bw'asobola okwogera ne bapulezenta, nga bw'asobola okwogera. Mukama eyayogeranga luli ne ba Gideoni nakati akyasobola okwogera, ne mu biseera ebijja ajja kusigala nga ayogera. Naye ekizibu ekibaawo nti ffe mu biseera nga tuli mu mbeera ennungi tuggala amatu gaffe ag'omwoyo ne tusigaza amatu ag'omubiri ne tuba nga tetukyasobola kuwulira ddoboozi lya Katonda ng'ayogera gye tuli. Y'ensonga lwaki abantu bagamba nti Mukama takyayogera, lwa nsonga nti amatu ag'omwoyo twagaziba n'ebintu eby'enjawulo, nti ne bw'aba ali mu mbeera nga yandiyagadde okwogerako naffe tulina ebintu bingi nnyo ebyaziba amatu gaffe, naye mu mbeera bweti Mukama yeebazibwe nti wagwawo ebizibu tuddamu ne tuggula amatu gaffe kubanga ebiba ebisinga okutubuzaabuza ebiseera ebisinga biba biggaddwa. So ke kaseera ak'okuddamu okuggula amatu go ag'omwoyo oddemu owulire Mukama kyayogera eri obulamu bwo, kyayogera eri eggwanga lyo, kyakutuma kubanga ye akyayogera. Bw'ogenda mu Isaaya essuula ya 6 olunyiriro lw'omunaana agamba nti Mukama agamba nti nempulira eddoboozi nga ligamba nti ani gwe tunaatuma, ani anaatugendera. Eddoboozi nga libuuza nti ani gwe naatuma. Eddoboozi lya Mukama libuuza mu Isaaya 6 n'essuula ya 6 olunyiriri lwa 8 ani gwe tunaatuma. Eddoboozi lya Mukama likyasobola okujja era ekibuuzo ekyo kikyaliwo nti ani gwe naatuma, ani anaatugendera. Mukama yebazibwe. Naye tulina ebintu ebiggadde amatu gaffe nti eddoboozi lya Mukama ne bwe lijja nga waliwo obuzibu. Wakati wano mu kaseera kano Gideoni ye yaliwo, eddoboozi lyali lyajja dda nti ani gwe tunaatuma. Naye abantu abasinga nga bali bize bali mu kulwanira mmere, abantu abasinga bali bize mu mamotoka gaabwe. Eddoboozi lya Mukama libaddewo ne mukali akaseera akakadde nga libuuza ani gwe tunaatuma. Naye abantu abasinga kasita twafune amamotoka, emmotoka ne ziggalawo amatu gaffe ag'omwoyo. Emmotoka yo ku Sande ekifo ky'okugendako mu yeekaalu ya Mukama omusinzi omutendereze owulire kyagamba. Ku Lwokutaano mikwano gyaffe Abayisiraamu manyi kwemuli, ku Lwokutaano ekifo ky'okugendako mu muzikiti owulire Allah ayogera ki gy'oli, ayogera ki eri obulamu bwo okuva mu kitabo ekitukuvu Kuruhani, ayogera ki gwe ku Lwokutaano wasalawo waliwo bintu birala nnyo ba bintu birala nnyo notawulira Allah agamba ki. Tulina mikwalo gyaffe aba Seventh Day namwe kwe muli ku Lwomukaaga okuyitako mu ssinzizo ekyo kyafuuka kivve. Hamani basudde weekend tubadde tujjukira emyaka 24 bukyanga ava mu bulamu bwa nsi eno, yafanga 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 1997. Hamani basudde yayimba ennyimba nyingi nnyo naye ayinayo oluyimba baluyita Nkoyensi. Mu luyimba olwo Nkoyensi zimu ku nnyimba za gospel ze yayimba, ennyimba za Katonda. Omanyi abasinga bamumanyi simanyi yayimba nnyo abakazi, simanyi yakola biki, ebyo ngo bizize ebbali. Ayina oluyimba olwo baluyita Nkoyensi. Bw'ona ogenda okuluwuliriza oluyimba olwo ayina we yagamba nti abavubuka b'ennaku zino bayina programu ez'okugenda mu disco, bayina programu ez'okugenda ku mbaga oba babayise oba tebabayise, bayina programu ez'okunywa emyenge oba bagibagulidde oba tebagibagulidde, naye programu z'okugendako ewa Kristo poteya tebazirina. N'agamba nti abaana ab'obuwala nga baanyirira balina ne figa Katonda ye yazibawa okwambala obwambazi akakuufu akaliko omusalaba gwa Katonda. Ekyo kivve takufulumirayo mu nnyumba ng'akambadde, naye ate amayinja ag'omuwendo g'atamanyi na kye gategeeza asobola okugassa mu bulago, naye akakuufu ak'essente entono ennyo tasobola kukassa mu bulago. Kati Hamani basudde yali avumirira abavubuka naddala ensangi ezo, naye nga kituukirira ne kati kyekimuyisa nabbi ndowooza abantu abasinga ebimu bye yayimbako kati ebimu tubiraba nti abantu baba bize nnyo tebaba kuggala mabaala. Abantu babadde balina obudde bw'ebbaala okuva Monday paka Monday ng'olina ne programu ya bbaala kyekuba ku Monday eriwo ekuba olwokubiri eriwo olukuba olwokusatu, omanyi na DJ ekyakuba Monday, DJ ekyakuba olwokubiri, DJ ekyakuba olwokusatu. Naye bakubuuza nti mu muzikiti gwe wammwe seeka kye yabulira ku Lwokutaano oluwedde poteya. Bwe bakubuuza nti mu yeekaalu yewammwe father kye yabulira sabbiiti ewedde poteya. Naye akaseera katuuse, otuuse mu kaseera ak'okuyaayaana, abamidiyaani bakulya kakati okomyewo ewa Katonda oyagala akuyambe.
so nsaba nti embeera eno ne bw'eneeba evuddewo tusigale nga amatu gaffe bino ebintu by'ensi bye tuyina olw'okuba oyina ennyumba olw'okuba oyina emmotoka olw'okuba osoma school fees olaba zitambula kakati katonda olinga agandi takyalina kyakola ki takyalina kyakugamba so ne mu kaseera buli kaseera eddoboozi lya mukama lisigala lyogera nga bwe yayogera ne Gideoni tutegeeragana nga bwe yayogera ne Gideoni nga bwe yabuuza wali mu Isaaya nti ani gwe naatuma eddoboozi eyo likyaliwo bino ebintu bya coronavirus bigenze okutandika amaloboozi gaali gajja dda nti bane waliwo coronavirus ajja era abantu ab'enjawulo twafuna omukisa coronavirus n'atatandikira wano yatandikira mu mawanga malala ne tufuna amaloboozi nga gatuga nti waliwo ekijja naye abantu abasinga twaggala amatu gaffe kuviira ddala ku bakulembeze paka wansi eno ne tuggala amatu gaffe kikitutuusiza ku mbeera gye tulimu amawanga agasinga ageerwanako obudde nga bukyali embeera bo ebatambulira bulungi amaloboozi gajja dda ng'abantu bagamba abakulembeze tutereeze ebyobulamu amaloboozi ago agamu gaba ga Bwakatonda nti emyaka 15 emabega emyaka 20 emabega amaloboozi gatandika okujja okuva ewa Katonda nga gayita mu bantu ab'enjawulo boolyawo be mukkiriziganya nabo ne be mutakkiriziganya nabo nga bagamba embeera y'ebyobulamu nfu embeera y'ebyobulamu amalwaliro matono amalwaliro tegayina ddagala biki abasinga babiyita bya bufuzi abasinga babiyita bya kwewussa kakati akaseera katuuse nga tetwetegese embeera y'ebyobulamu neeyongera okuba enfu nga tuyina amalwaliro matono abasawo be tuyina abasinga abakugu batuddukako dda ne bagenda mu mawanga agagaba ssente nnyingi so amaloboozi ago singa twagassaamu ekitiibwa kubanga Katonda ennaku zino ayogera ayita mu bantu ayogera ayita mu kwolesebwa ayogera ayita mu birooto so kati olina okubeera very much attentive n'omanya nti gundi ono ekigambo kyayogedde ayinza okuba si yakyogedde naye buli woggalawo amatu ge ag'omwoyo ogenda kusigala nga byowulira gye bitakugasa so Bible egamba nti awo Gideoni n'awuliziganya ne Mukama bwe tubadde wano n'amugamba naye obanga otya okuserengeta genda ne Puula omudduwo oserengete naye mu lusiisira era onoowulira bye boogera emikono gyo ne giryoka giba onoowulira tuli ku ssuula ya 11 era onoowulira bye boogera emikono gyo ne giryoka giba n'amaanyi okuserengeta mu lusiisira awo n'aserengeta ne Puula omuddu we ne bayingira mu basajja abaalina ebyokulwanyisa abaali mu lusiisira ku nkomerero yaalwo bano bantu babiri bakkiridde wansi mu Bamidiyaani bawulire ekigenda okwogerwa mu nsiisira z'Abamidiyaani n'Abamidiyaani n'Abameriki n'abaana bonna ab'ebuvanjuba baali bateekeddwa mu kiwonvu ng'enzige baali bangi nnyo ng'okubageraageranya Bayibuli bageraageranya ku nzige okuba abangi engamiya zaabwe n'engamiya zaabwe nga tezibalika nga ziringa omusenyu oguli mu ttale abasajja baali bangi nga bo bennyini obageraageranya ku nzige engamiya ze baalina zo zennyini ng'ozigeraageranya ku musenyu kuba kizibu okubala omusenyu awo Gideoni bwe yatuuka laba nga waliwo omusajja abuulira munne ekirooto n'ayogera nti laba naloota ekirooto era laba omugaati ogwa sayiri ne gugwa mu lusiisira lwa Midiyaani ne guyingira mu weema ne gugikuba n'egwa ne gugivuunika eweema n'egalamira bugalamizi munne n'amuddamu nti ekyo kitala kya Gideoni mutabani wa Yowaasi omusajja wa Isirayiri so si kirala mu mukono gw'oyo Katonda mwagabudde Abamidiyaani n'eggye lyonna Katonda yasobozesa Gideoni ne munne bantu babiri ne batambula ne bayita mu mbeera gyenkunyonyodde gye bayitamu bayise mu basajja bangi nnyo balinga enzige bayina engamiya zaabwe simanya bwozibala ziringa omusenyu ne batuukira ddala ku lusiisire waali abasajja baali omunne ng'amunyumiza nti naloota ekirooto nga embeera eri bwetyo oli n'amugamba nti oyo Gideoni Katonda gwafuseeko amafuta era Mukama atugabudde eri omukono gwe kyenjagala okwogerako kiri wansi wano awo olwatuuka Gideoni bwe yawulira ng'abuulira ekirooto n'okutegeeza kwakyo n'asinza n'addayo mu lusiisira lwa Isirayiri n'ayogera nti mugolokoke kubanga Mukama agabudde mu mukono gwammwe eggye lya Midiyaani
n'ayawulamu abasajja bali 300 n'abafuula ebisinde 3 n'abakwasa bonna amakondeere mu ngalo zaabwe n'ensuwa enkalu n'abakwasa mu bakondeere mu ngalo zaabwe n'ensuwa enkalu ebitawululo nga biri mu nsuwa n'abagamba nti mulabire ku nze nammwe mukole bwe mutyo era laba bwe naatuuka ku nkomerero y'olusiisira awo nze nga bwe naakola nammwe bwe munaakola bwe mutyo nze bwe naafuuwa ekkondeere nammwe n'abali nange nammwe ne mulyoka mufuuwa amakondeere ku njuyi zonna ez'olusiisira lwonna ne mwogera nti ba Mukama era ba Gideoni. Awo Gideoni n'abasajja 10 abaali naye ne batuuka ku nkomerero y'olusiisira ekisimuko ekya wakati nga kye kijje kitanule nga kye bajje basseewo abakuumi ne bafuuwa amakondeere ne baasa ensuwa ezaali mu ngalo zaabwe ebibiina ebisatu ne bafuuwa amakondeere ne baasa ensuwa nga bakutte ebitawululo n'emikono gyabwe ejja kkono n'amakondeere n'emikono gyabwe ejja ddyo bafuuwe ne boogerera waggulu nti ekitala kya Mukama era kya Gideoni ne bayimirira buli muntu mu kifo kye ne bayimirira awo simbawo sura tuli mu 21 ne bayimirira buli muntu mu kifo kye nga beetooloola olusiisira ejje lyonna ne lidduka ne boogerera waggulu ne babaddusa 22 ne bafuuwa amakondeere 300 Mukama n'alwanyisa buli muntu ekitala kye okufumita munne era n'ejje lyonna ejje ne lidduka okutuuka ku Besusita mu kkubo ly'Ezerera. Tukosooke tukomekaawo. Bw'otunuulira ekigambo kya Katonda akaseera kaatuuka Gideoni n'akkirira. Gideoni bw'akkirira okugenda mu lutalo yagenda n'abasajja 300. Bw'onoddayo n'osoma wali emabega we tutandikidde n'osoma wali emabega Gideoni yalina ejje ddene naye Katonda yateekawo obukwakkulizo ejje erisinga ne limuvaako. Ekisooka nga bwe gambe nti Abamidiyaani bayina ejje nga ddene nga bw'olibala liringa lyenkana enzige nga bayina n'eŋŋamiya zaabwe naze eŋŋamiya nga bw'ozigattagatta ziringa omusenyu nzibu za kubala. Kakati Katonda Gideoni bw'ogenda mu mateeka g'entalo ejje ly'ogenda okulwanyisa bwe liba lirina abajaasi 10 naawe olina kugenda n'abajaasi 10 oba okusingawo. Naye Katonda yamugamba abasirikale olina bangi nsaba okendeezeeko. Bwe tukkirira eno wansi yasigaza abasirikale 300. Kati abasirikale 300 balumbye ejje ly'abasajja abalinga enzige. Kiki kye baakola kye njagala tukole mu mbeera eno gye tulimu. Bayibuli egamba nti awo Gideoni n'abagamba nti buli muntu ayimirire akwate ekkondeere lye ow'ekitaasa akikwate ow'ensuwa agikwate. Bwe tunaatuuka wali ne muwulira nga nfuuye ekkondeere buli muntu afuuwe ekkondeere nga buli muntu ayimiridde mu kifo kye. Bwe tuba tunaalwanyisa Abamidiyaani buli muntu alina okusooka okuyimirira mu kifo kye. Bw'oba oli musirikale n'oyimirira mu kifo kye eky'obusirikale. Bw'oba oli musawo n'oyimirira mu kifo kye eky'obusawo. Bw'oba oli pulezenta wa rediyo n'oyimirira mu kifo kyo eky'obwa pulezenta. Gideoni bw'atyo yaga buli muntu ayimirire mu kifo kye. Ekifo ekirimu abakutte ebitaasa kibeeremu bakutte bitaasa. Ekirimu abakutte ensuwa kibeemu abakutte ensuwa. Ekirimu abafuuwa amakondeere kibeemu abafuuwa amakondeere. Ffe tulina ekizibu mu ntalo ze tulimu naddala luno olutalo nti buli muntu ayimiridde w'atalina kuyimirira. Omusirikale ye yeefudde omusawo. Omusawo ate yeefudde omusirikale. Omugoberezi yeefudde omukulembeze. Omukulembeze yeefudde omugoberezi. Facebook blogger afuuse omusawo. Kati bw'otunula buli kintu kyetabudde olutalo lwe tulwana lwangu lwa kuwangula singa buli omwana ayimirira mu kifo kye n'omanya nti nze mu nsonga zino ndi Facebook blogger siri musawo. Era bw'oba onnyonnyola nti bino byemba nnyonnyola nabijje ku musawo A, B, C, D.
tutegeeragana era bw'oba musirikale n'omanya nti nze ndi musirikale bw'oba oli musawo n'omanya nti nze ndi musawo bw'oba oli mukulembeze n'obeera mukulembeze buli muntu ayimirire mu kifo kye bw'omala okuyimirira mu kifo kyo okole ekifo kyo kye kikugamba okukola tokola bintu bya bw'oba oli musawo tokola bintu byawa poliisi twakuleetanga musawo kati mufuuse baffere mu kifo kyo oyimiriddemu ng'omusawo Gideon agambye nti buli muntu mu kifo kye waba ayimirira era bwe naafuwa ekkondeere buli muntu akole ekifo kye kye kimugambe yakutte ebitaasa bikube eyakutte amakondeere gafuuwe kakati naffe tugamba nti mu lutalo lwe tulimu olw'okulwanyisa obulwadde buli muntu akole ekifo kye kye kimugamba bw'oba wazze kubeera musawo ebimu omusawo by'olina okukola kutaasa bulamu bw'abantu kye kikulembera ssente zijja luvannyuma naye abazze ng'abasawo abayimiridde mu pozishoni z'obusawo ate baffere bwe bategedde nti kati coronavirus yaliko ssente amawulire gajja reports zijja nti kati n'okukuwaayiriza basobola okukuwaayiriza bwe bava mu kuwaayiriza ssente ze basaba ziri abunomo mu mbeera gye tulimu abantu bamaze emyaka kumpi 2 tewali yadde singi 2 eziyingira mu nsawo z'abantu abantu mwenna tuli mu Uganda yaffe mwenna mugiraba kiki ekikusabisa munno ssente eziri abunomo kati eyajja ng'omusawo ofuuse mufere gwe twatadde mu position Gideon gwe yatadde mu position ey'okufuuwa amakondeere kati otandise kwasa bitaasa buli muntu ayimire mu position ye akole ky'alina okukola abasawo position yammwe ddayo gisomeko bulungi egamba ki because at the end of the day ono gw'odiimuulira ssente olutalo mwenna muli mu lutalo lwe lumu lwakulwanyisa bamidiyaani in this case abamidiyaani covid-19 tomanyi luganda kirwa omuyinako tomanyi bwe muwangula olutalo luno katonda agenda kukusasula atya bwe tuba tulwana entalo zino entalo z'amawanga ebya ssente osooka n'obiteeka ebbali naye abazze ng'abasawo baffe mufuuse kirala kyova olaba kakati abantu basazeewo tebakyaleeta n'abalwadde mu malwaliro lwa nsonga nti abayimiriddeyo ng'abasawo abantu tebakyabategeera so nsaba buli muntu okwewala bino tunenya abantu self medication sima abantu batandise okwefuula abasawo ewaabwe waka abantu batandise okunoga buli kika kya muddo kugamba buli kika kya muddo kati abantu bakinoga lwa nsonga tebalina wakuddukira mwewa katonda akutaddewo ng'omutunzi yuwa esseera mu lutalo luno katonda akuleesenga omutunzi n'omutunzi esseera omutunzi alina kubeera service provider nti ekikuleetesa edduuka ku kyalo kuyamba ba ku kyalo okwo basobole kubayamba kyekisooka ssente zijja mu nnamba ezi mu nnamba 2 naye kakati gwe mukama akuwadde omukisa otunda enniimu essaawa zino eyazze ng'omutunzi wafuuse mufere nina gye bampereza baŋŋamba nti enniimu omuntu agitunda 25,000 enniimu emu bweti mwannyinaze muganda wange ekiposition gy'oyimiriddemu olaba nga okyali muyambi oba ofuuse mufere kati nno Bayibuli egamba nti kyosiga era kyokungula kyowaayo katonda akitwala n'akisuukunda n'akikuddiza nga kyamuyiika munnange bw'oseera enniimu wano Kampala bw'otomanyi n'ogibaguza 25,000 n'ennyoko mu kyalo kyekimu kye bagenda okumukola because gwogisedde wano akubye mu kyalo sente ze bazimuweereza n'abali mu kyalo abazitunda baziguza maamawo oba baziguza mugandawo oba yenna omuntu wo nabo bagenda kuzimuseera kati mumalirize ng'eri abeeri tebaguze nga n'abaawo wano n'abeeno kati gwosazewo if we die fenna tufe oba tufa wazzenga muyambi oyina enniimu ku ssente zaffe ziri eza bulijjo kiki ekyakujja otula nti mu position gy'oyimiriddemu okyayimiriddewo mu position nga omutunzi naye ate omulimu gw'okola gwa bufere abali mu transportation olutalo lwe tubadde singa abatambuza abantu buli muntu yayimiridde mu kifo kye n'agamba nti nze ndi muvuzi wa taxi ndi muvuzi wa basi kana akaseera ke tulimu ak'okulwanyisa omumidiyaani kaseera kakwerwanako ng'eggwanga ebya ssente binajja oluvannyuma buno obulwadde distribution gye bwakoze ne tubutambuza mu districts ez'enjawulo tebyandituuseewo mu paaka ez'enjawulo n'abagamba mutuyambeko mu kulwanyisa obulwadde buli muntu mumuvuge musoke mumuzze ewaabwe ekyazzeeko bantu kutandika kudiimuula bbeeyi omuntu yabadde
atambulira emitwalo 5 ne bamugaa ogenda kutambulira emitwalo 15 mwe mulooza ekyo kyatutuusizza ku bantu be mwasuzizza mu paaka position yo Gideon yakugambye yimirira mu position yo abantu be mwasuzizza mu paaka mulooza obulwadde babutambuzza kutuukawa aren't you responsible ekyo nakyo tukinenyeza coronavirus yazze naye ffe abalemeddwa okubeera responsible in our positions twayambyeko okutambuza kwa coronavirus nti n'omuntu eyandibadde azze olutalo olwandibadde olwangu ennyo nti kuba bukubi kitaasa nti vuga buvuzi bantu abajja omanye nti tuli mu lutalo ffenna tuli mu kufiirwa naye gwe wasazeewo oyimirire mu position yo bw'omala okuyimirira mu position yo ofuuke mufere wayambyeko abamidiyaani okwongera okufuga Isirayiri wayambyeko coronavirus okwongera okujojobya eggwanga erya Uganda buli kyokola essaawa zino fuba okulaba nti olwana wamu naffe okusobola okukendeeza olutalo olwa coronavirus buli omu mu position yo fuba okulaba nti otambula wamu ne Mukama nga bw'ayagala otambule buli omu mu position yo fuba okulaba nti okola ekyo ekirina okukolebwa Mukama yebazibu bw'otunuulira position zaffe ez'enjawulo tulina abasirikale omanyi lino ejje ngenda kwogera ejje lyalimu lyatandika lirimu abantu bangi naye njagala kwogera kwabo Mukama basobozesezza okulaba nti be bakyali ku front line bakyali mu position zaabwe tulina abasirikale nabo bayimirira mu position zaabwe kati tulina zino interborder movements simaya interdistrict movements ze bataddewo abasirikale bennyini abayina okuzi enforcing okulaba nti abantu tusooke buli omu akkakkanire waali ogenda kutunula nga abasirikale bennyini ate be bagenda okufuuka abafere nga be bafuna enguzi olaba emmotoka nga ziyingira bwe zifuluma so twakuteeka mu position ne tukwesiga nti gwe ogenda okutuyambako okuziyiza ekyo kubanga Bayibuli eyogedde nti bano be bagenda mu lutalo okulwana ensiisira zaali nnyingi buli muntu ne bamuteeka okwetoolola ensiisira z'abamidiyaani nga bamanyi nti bwe bayitaawo gundi waali bw'aba coronavirus agenda kuyita mu basirikale tulina abasirikale baffe abagenda okumulwanyisa kakati gwe abamidiyaani bwe banajja nga gwe ne bakuwaayo akasente n'olya ewa ki ekigenda okuddako ye Gideon ali eri n'abantu ba Isirayiri bali eri bagamba ffe kasita abasirikale tubayina tebajja kukkiriza muntu wa coronavirus kuyingira kumbe gwe oli eri obalyamu olukwe eyagenze nga protector ate ofuuse omuli w'enkwe tulina mikwano gyaffe abali ku bisaawe by'ennyonyi n'eyo position Gideon nagaye underline that word buli muntu ayimirire mu kifo kye era akole ekifo kye kimugamba tulina mikwano gyaffe abakola ku bisaawe by'ennyonyi ono coronavirus si wa mu Uganda si waffe wa mu Uganda yava bweru najja wano kati abakola ku bisaawe by'ennyonyi n'abakola ku border position zammwe bwe mwaziyimirirako kiki ekyabaawo what happened kubanga lipooti zajja nga buli muntu afuutukeyo yeemulugunya nti wali ku kisaawe president yateekawo amateeka ABCDA naye abali ku kisaawe bayingiza simaya kasita obaayo n'ekintu kidogo ne bayingira munnange gwe wafuna $100 wafuna $2 wafuna $3 obuliawo wafuna $5 naye gye byaggwera gw'olaba tuyimiridde luddawa essaawa zino ku busente obutene nnyo bwe wafuna nga tukutadde mu position yaffe ey'okuziyiza abantu abayingira wano ey'okugamba nti buli ayingira abe nga bamukebedde gwe omuntu omu 2 3 baba 5 mwasalawo mu position mwe twabateeka Gideon we yabateeka mwe mwasalawo mu kifo ky'okkuba ebitaasa mwasalawo mutunule side eri nga coronavirus ayingira bwe tunaalwanyisa olutalo luno buli muntu alina okubeera strict in your position because position yo buli lwogiragajjalira eggwanga lya Isirayiri lyongera kubeera mu buwambe obw'abamidiyaani gwali ku borders neziyingiza abantu buli lw'onoolagajjala position yo n'ogiragajjalira nga akola Bosma border patrol buli lw'onoolagajjala abantu abo ne basigala nga bakyayingira tugenda kusigala mu buwambe okusukka ennaku 42 ze baatuwadde tusobola okuzirwanyisa ne zikkirya ntumalire ennaku 42 zigenda okuggwako nga batutanga tuddamu tukola naye tebagenda kututa ng'abantu
abantu ono wa wansi ono alemeddwa okuyimirira mu kifo kye kubanga luno lutalo lwe tulimu lwaki ndowooza mukama yatuwadde obubaka buno olunaku olwaleero Gideoni ne banne tebalina nnyo kye baakola mu lutalo olwo nga bwe nkunyonyodde ejje lyali ddene nga litiisa bwe bakunyonnyola coronavirus atiisa n'abamidiyaani baali batiisa balina abajasi nga balinga nzige va kuzina enzige zaffe ennimberimbe ne boddayo n'osoma enzige baga nti omuntu alinga nzige zirumba balina eŋŋamiya zino ze baali balina nga ziringa musenyu kati nga bw'ona otandika okubalwanyisa tojja kumalako ng'olina abasajja 3 Katonda n'agamba buli omu ayimirire mu kifo kye akube bwe naafuuwa buli omu afuuwe bwe tugamba nti tuyimirire ffenna tuyimirire bwe tugamba nti tutambule ffenna tutambule era bwe baafuuwa amakondeere bayibuli tegamba nti awo ne bakwata amakondeere n'ebitaasa ne bagenda bafumitafumita abamidiyaani abamidiyaani bo bennyini ate be beefumitafumita ne batandika okwetta bo bennyini be beefumitafumita ne batandika okwetta so obwesigwa bwaffe tubuteeke mu instructions za Katonda tuziteekemu nnyo obwesigwa ffe twagala instructions za Katonda bwe zijja bwe tutuuka eno mu implementation oba mu kuzissa mu nkola ne tutandika ozifuulafuula okusinziira ku ffe bye twagala ng'abantu so si Katonda by'ayagala n'eggwanga bye lyetaaga ng'eggwanga ensonga lwaki olaba nti tufudde n'ebirwadde bino ebituluma ffe kufuulafuula instructions za Katonda atugamba kukola ki A ffe tukola B Katonda atugamba kukola C ffe tukola E buli ojje wegendereze nti ebintu ebitutawanya n'ebituleetera entalo ebituleetera endwadde bye bintu ffe bye twekoledde whatever God created bw'okikozesanga instructions zaakyo bwe ziri tekirina bulwadde bwe kireeta era ojje wegendereze buli ekintu ekireeta endwadde it is expensive ekintu ekireeta obulamu kiri very cheap era Katonda yatonda ebintu bye kuba yamanya nti ekintu omuntu kye yeetaaga ku nsi kuno yeetaaga bulamu talina kirala kye yeetaaga bulamu bw'omala okuba omulamu ebisigadde bijja bigoberera mpola mpola naye ffe ne tutandika okukwata ebintu bye yatuwanga bituwa obulamu tubeere balamu bulungi nnyo ne tutandika obbigetaageto bimodifyinga ffe ne bitutuuke ku bitwagala 1 Katonda yatonda amazzi very cheap naye bw'obuuza omuntu onywa ddi amazzi ng'atandika omanye amazzi gakaawa omanye amazzi ago galina engeri gye amazzi ago galina engeri gye gakaluba n'atandika okuwaawa ebisongasonga naye olweggulo bw'amala okugamba nti amazzi gakaawa amazzi simala gakaluba olweggulo eccupa za BS ku kuleeti nnamba n'omubuuza bwe tuba tuli mu lutalo n'olw'okulwanyisa tusigaze obulamu gwe wali olabye eddwaliro gye bateekako omuntu eccupa ya bbiya olabye eddwaliro gye bateekako omuntu eccupa ya soda n'omubuuza ku mazzi agaleeta obulamu ne bbiya kiki ekisinga okuba ekyebbeeyi ne tuva ku mazzi ne tugenda lino eddagala libatulagirira lino kati essaawa zino litulina okukozesa okweyoteza liri very cheap n'ebyo ebintu bye tubeera nabyo Katonda yatonda ettale lye nga liriko eddagala lyonna era eddagala eryo amaloboozi gava ewa Katonda okuyita mu bajjajjaffe nga bakugalira eddagala likola kino eddagala likola kino eddagala likola kino kati ffe ne twefuula abagezi naddala abantu abeefuula oba mbayite baki bannalwoyo abasoma Bible ne baagala ate bagisinze Katonda waliwo enjogera egamba nti being more Catholic than a Pope ne baagala mubabeere nnyo okusinga Katonda ne batandika okuwoza eryo eddagala simaali ya sitaani egyo simaabo bw'oyenga ebbombo oyo sitaani bw'ogira ekigagi oyo sitaani kane batufuula nti eddagala lyaffe eryo sitaani yenna bo nga balowooza nti okumira ziri empeke z'abazungu kapiso n'ebiringa ezo ye Katonda nga tebamanyi nti ate abazungu bajja wano ne bafuna emiddo gyaffe ne bagitwala ebweru mwe bakole eryo eddagala so kakati ffe tufuna eddoboozi lya Katonda nga Gideoni bwe yalifuna bw'amala okuddayo eri okutegeeza banne Katonda kyagambye akizzaayo akifudde toyina kufuulafuula instructions za Katonda zoogere nga bwe ziri kalica obuwangwa n'ebiri eby'emizimu bintu bibiri byanjawulo so eryo eddagala lyaffe libaddengawo ery'okweyoteza era abakadde balimanyi gooza lwaki
mu mbeera gye tulimu kizibu okusanga omuvubuka essaawa zino omuntu awangaala emyaka 10 kizibu lwa nsonga endya yaffe eri very expensive yensonga lwaki we go very expensively and early chipusi chicken era bano abakadde bo mu byalo ffe tetuba kugendayo okuzungirayo nga tutwalayo ndwadde zaffe bandi badde tebalina ndwadde zaabwe beerira ebintu byabwe bya layisi beerira dodo waabwe beerira katunkuma beerira ebintu byabwe bitali bisiike ebitali bitinke obulamu bwabwe ne butambula kubanga ze instructions za Katonda buli kimu yakitonda ffe tugenda tukigattagatta tusobole okwelowozesa nti tuli mu bulamu bulungi kumba obulamu bwaffe twongera kubunnyika era olutalo lw'obulamu twongera kulussa wansi. So Gideon n'afuuwa ekkondeere bwe yafuuwa ekkondeere ne banne ne bafuuwa amakondeere abamidiyaani ne batandika okuttiŋŋana era Bayibuli egamba abaasigalawo ne badduka Misinde n'aduumira n'agamba abamidiyaani abo tubagoberere ne babagoberera ne babatta bamala okubatta n'abalangira baabwe ne babatta era awo Isirayiri neefuna ku mirembe. So olunaku olwaleero buli omu ekyokuyiga ky'olwaleero buli omu yimirira mu position yo. Bw'oba maama yimirira mu position yo ey'amaama mu kaseera kano tukwetaaga nnyo. Bw'oba taata yimirira mu position ye eya taata. Taata todduka ku bantu waka olwalabye embeera ng'etandise okubijja bataata bamu batandise dde okuwoza omanyi nze bansibidde simaa mu district kijendi eyo w'oliawo kumpimpi beerawo ne famire yo position ye y'obwataata gibeeremu mulwane wamu nga famire bwe kuba kweyoteza mweyoteze wamu nga famire bwe tobeera eyo n'ogamba wayi nze kambeera eno abo baffe bintu byabwe teri agenda kufa bintu bye era bwe banaafa Katonda agenda kukizza nga kyamuyika tegojja kubonaabona nnyo. So beerawo nga taata mu position ye ya taata okole taata kyeyetaagisa okukolera abaana be ne famire ye mu kaseera ak'akazigizigi. Bw'obeera maama beerawo nga maama essaawa zino. Bw'obeera wa poliisi yimirira mu position y'okola ekyobwa poliisi kyeyeetaaga okukola essaawa zino. Bw'obeera musawo so ebya ssente essaawa zino buli muntu kampuni zonna nzigala abantu tebakyakola. Ebya ssente kasita ofuna ekikutambuza sooka ogira otambuza tetufuuka baffe otherwise tugenda kumaliriza nga tusse ffe bennyini nga ne coronavirus tannatutta ng'ate abantu baffe ffe tubettidde olw'okuva mu positioni zaffe oba olw'okubeera mu positioni zaffe ne tukola positioni bye zitatugamba kukola. Buli omu yimirira mu kifo kyo, purezenta wa radio yimirira mu positioni yo, abalyoyi b'emyoyo mulyowe abantu emyoyo okusinziira ku instructions za Katonda. Mu kaseera kano sikwetaagisa kutandika ku ebyo muwoza simanya sindika simanya ensigo simanya kola biki ebyo bibeera n'ekiseera kyakyo. N'essaawa zino muri mukubira abantu amasimu muri mukubatiisatiisa nti kakati bw'otoweereza nsigo ssaawa zino coronavirus weereza ssente nkuweereza omukisa coronavirus agende. Naye gwe oli muntu kika ky'essaawa zino atalumirirwa muntu munno. Lwoli muntu wa kika kyayagala okuliira mu kavuyo. Lutalo lwa Gideon lwe yalwana n'abamidiyaani naffe tusobola okululwana ne tuluwangula singa buli omu ogenda kuyimirira mu kifo kyo. Katonda akyayogera asobola okwogera okuyita mu muntu yenna fazirongazi waali Katonda ekiriwo kyakozesa aliwo. Gideon ono bamunyoma bonna osomeyo maaso bajja mubuuza lwaki bwagenda okulwana lwaki tewatutwala naye Katonda akozesa oyo aliwo era kasita ayimira mu position. So nsaba buli omu ayimirire mu position ye. Bw'oba olina kyolabye ng'okakasa nti kikola tofa kuba kunyooma tofa kuba kusika kuzza mabega fuba okulaba nti okituukiriza bwe kiba nga kyekigenda okuyamba eggwanga lyo. Dawudi bwe yajja ku lutalo okulwana baganda be baamulabanga atalina makulu baamulabanga atasobola baamulabanga nga bwe tunyooma eddagala eryo abeefuulafuula abagezi bulwojjayo eryo eddagala lyaffe ery'okwenyookeza biki beerebanga ebitalina makulu. Naye Dawudi atalina makulu ye yataasa eggwanga lyonna. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyaffe kino tetufunye olunaku olwaleero. Nsabira buli muntu agenda okufuna ekigambo kino kati obedda ayimirire mu kifo kye asobole okukola ekifo kye kyekimugamba. Abakulembeze baffe bayimirire mu bifo byabwe ng'abakulembeze batuwe
instructions ezivira ddala ku Namulondo yo nga tebaziweseeweseemu kusinziira ku bo bye beeyagaliza nga bba bakulembeze. Abatutwala mu malwaliro bayimirire mu bifo byabwe, mikwano gyaffe abakuuma ddembe bakole ekyo ekyetaagisa mu kifo kyabwe okukuuma eddembe n'okutangira abo abagenda okusaasaanya endwadde eno. Buli muntu ayimirire mu kifo kye, buli muntu asindike obubaka nga buzzaamu maanyi, ate tusabirigane n'omukono gwo gwayamba Gideoni okusobola okulwanyisa Abamidiyaani. Tusaba gukke ku ggwanga lyaffe n'ensi yonna gutuyambe, kubanga ffe tetusobola Bamidiyaani, naye ggwe oyina amaanyi agalwanyisa obulwadde buno ne buva nawo nga tetutegedde bugenze butya. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne tugamba nti amiina.